100.2 Galaxy FM. Zina. Butereevu muna Uganda atulaba amawulire gakagwawo ge muyimbi ayitibwa Vyrota ngono avudde ku stage n'agwa ekigobambi bw'abadde ayimba ku kivulu kya Galaxy FM ne Galaxy TV ekibadde e Buloba. Muyimbi ono bambi aneguse abadde aperforminga n'aneguka n'agwa era nga kigambibwa okuzira ku management ye kigambiddwa nti omuyimbi ono kimuviiriddeko embeera eno ebadde fatigue oba kiyita obukoowu busukkiridde ng'abadde aperforminga ebivulu bingi nga tawumula okumala ebbanga eddene nga ono wanegukidde n'agwa nga kiva ku bwongo n'omubiri obutabuwummuza kimala. Okusinziira ku Galaxy TV ne management kigambibwa nti Vyrota atwaliddwa mu ddwaliro okebera embeera eno ki ddala ekyetaagibwa okukolera yadde nga bannayuganda abamu balowoozezza nti nno omukulu ono abadde azannya kabadi naye nga bambi embeera yo gayo nalagidde ddala bambi nti embeera yabadde azo performing ebiganyi buganyi munnange nga omanyi Vyrota yeyo embeera etuusewo era wetwogera bino atwaliddwa ambulance ebadde mu kifo yemugjeewo ambulance ebadde ku kifo kino ali ekivulu yemugjeewo nemuddusa okusobola okumutwala mu ddwaliro. Tugenda kugoberera ensonga eno tujja kuba tukwa updates mu Uganda gwagoberera ensonga nga bwe ziri omanye ekigenda mu maaso naye nga tusabire Vyrota awone bambi kuba muyimbi mulungi omu ku bavubuka ddala abaliko abakuba good music ate nga ali talented. Ono ni mwana mulenzi gwe bayita Siteegi vocal bavuganyiza ddala be baliko e Kampala. So nenga tuteeke muganda waffe Vyrota musaala asobola okuba nga awona akomewo akubire banne Uganda omuziki